nkonde eminga embeera eno eri mu kukolebwa abavubuka bano. Nsaba kutegeeza ba artist bano nti tubadde ne ba artist abanene ennyo n'eggaali zibaddewo. Nze ndooza sirabangako ku ggaali gye bayita ggaali nga ggaali ya Kyagulanyi, Bobi Wine ne Chameleone ne Bebe Cool abo balina amaki, naye amagaali gaali magaali gaabwe era nga geekosa bo nga ba artist. Tetwalabako ku gaali z'abo bantu. Eggaali yali etandise okukrossinga boundary ya Chameleone ng'etandise okuyingirira bajja munda, era mujjukire mabega nga bagamba nti bajja ne babba abantu amasimu ne babbako ebintu, era kyagoba audience ya Chameleone yafuna ekizibu kinene. So nze ndowooza nti nno bayimbi mmwe bwe munaalowooza nti nno entalo zammwe mulina kuzireeta mu bawagizi, then temugenda kufuna business, kubanga omuwagizi gw'oli mu kujja okukosa yazze kusasula kusanyuka. Kati kate bwete effujjo lyate omutulugunye ogenda kumugoba. Kino kyali mu mipiira wano, abantu kyajja abawagizi mu bisaawe by'emipiira edda wano. Omupiira gwe Uganda gwali gusinga okubeera n'abantu nga Express bagitanga VEC, Express, Villa ne KCC, ng'ezo ttiimu 3 bw'oba oyagala okulaba ku nnamba z'abantu wali ogendanga mu ezo ttiimu. Nekyaviirako obuzibu z'entale ezayingira mu bantu abo nga beekuba baleeta ebiso mu bisaawe, buli muntu agamba waayo nze sigenda kugenda mu ntalo zino. So bwe kijja nga musobola okugenda ku stage ng'abantu ntunulidde omwana ennaku n'enkwata gundi yategese ekyekivu ng'ali ku stage ali mu kwegayirira banaye mbegayiridde muzze kumpagira naye temugenda ye eri mulidde bana abasajja bafulume. Ebyo bya kisiru. So I condemn that, and nga spokesperson ba promoter mbategeeza nti olunaku lw'enkya tugenda kwera ku Sheraton essaawa 6 gwennyini, tugenda kukola press conference ffenna aba promoter na buli muntu yenna ategeka omulimu guno tukusaba nnyo ku Sheraton. Tugenda kuba ne resolution gye tugenda okufulumya ku nteekateeka egenda mu maaso ne ba artists n'abali mu kusiiwuka empisa, tusalewo kiri ekyokukola nabo. Bwe tuba tubeesonyiwa ku bizinesi zaffe tujja kukisalawo, naye ekyo kyankya tujja kubeera ku Sheraton Hotel ffenna mujje tudisikasinge tusalewo ekyokukola. Era ng'embeera egenda mu maaso nti kino tekyakosezza ffe ffekka. Abakama baffe aba NCF ekiwandiiko kiki bava kifulumya kati kikino bava kukituweereza nga federation y'aba promoter okulaba nti nabo bayise agent meeting ku nsonga eno Monday, okulaba nti tuvaayo nabo okumanya kiki kye bagenda okuzzaako, kuba tetusobola kutunuulira bantu nga bali mu kufa. Bino embeera gye mulaba nti olwaliro omuntu mulwanyidde. Nalaba wano mu lubiri nabadde ku TV nempulira nga ennaku ennuma waliwo omukyala yabadde akuttaka n'agwa ne bamulinnya, naye omuntu azze kusasula kulaba bidongo mulimu mukuba. Ate ebyo tebaba tebali mukuba, baba balabi balooza nti bali mukuba, baba bali mukubba. Abo mulaba babbi babeera mu bikaali ng'ensonga yaabwe nti akavunga nti bateekawo batwala bintu by'abantu. So tetusobola kukkiriza eyo mbeera nsiiwuufu bwetyo mu bantu. So essaawa yonna ku Monday tujja kuba n'emiting ya NCF gyeyise. Kwa NCF ndabibwa ne copies abantu bangi including police ne federation zonna ezikundabye ne National Council of Sports bagiwadde.